Alright, welcome to the show. Tuli ku Thunder Media wamune SRK Media kusinzira okubeera nga ate otwaba yonna gy'oli abali emitala w'amayanja sako nammwe abali ewaka wano e Uganda. Akensuso nja kutumirako Benzi ku TikTok awo. Omanyi omwami oyo akola omulimu gw'amaanyi nnyo ajja kuwaka wafono bwe tubeera tukoze n'amutematema n'amwongerayo ate wali ku TikTok abantu okubeera nga ate beyongera okulaba biki bino bye tubeera tubaleetedde. Tajaamu ka logo. Logo tagijjaamu. Musajja mulungi nnyo. Waliwo oli akatematemamu. Kati gwe mu kifo naawe okufuniramu kewe. Abantu balabe nti content ono yavudde ku channel bweti. Najjamu ka logo ako n'akatemamu. Oyo si Benzi ka logo akalekamu so nja mutumirako akensuso. Ndi ne Ssalongo Ranks Kalyango omu ku bakugu nze benneesiga wano mu ggwanga Uganda. Ajja kukutomeza olumu. Asobola okutemera ensonga. Naawe yeyo gy'oli n'ozitegeera. Kibadde ekinene n'akikufundiza bw'oti okusinziira ku ntegeera yeyo. Naawe n'obeera nga okusinziira ku ntegeera yange. Soogerera ntegeera ya muntu. Kyova olaba nti waliwo olwoba oyogedde ekintu omuntu omulala n'akiwakanya kitegeeza entegeera yaffe ziganya okukwataganya ziba tezikwataganya naye ogutali musango because olaba abazaalibwa nga balongo babiri ne buli omu n'abeera nga mu kiraasi ategeera yiye. Nagwe nalabako n'omu n'asigala mu kiraasi omulala n'ayita. N'ennaku zino abaana bakyasigala mu kiraasi. Ennaku zino abaana bakyasigala mu kiraasi. Nabo bakyasigalamu. Kuba bonna balabako dda nga tukyasoma naffe. N'ennaku zino abaana tebakyasigalamu kubanga era ddala ebyadda tebaalisigazizaamu baana. Oba bagezi. Lwaki tebandibasigazzaamu? Ennaku zino okusinziira ku school fees engeri gy'atuleegamu school fees obulako katono nnyo ndowooza kwe kiba kibulako okwanjula mukyalawo mwogezi. N'ebisigadde byonna oba omaze obbiwaayo n'oba obiwadde era school fees w'ennaku zino kati kyetusigaliza okukola kyempa abazadde tetwereega nnyo n'abaana. Soka weetune mu Thunder muzadde obukyanga akuweerera omala myezi emeka nga tumuweerezaayo 10,000. Wange mwokyayo. Omwokyayo. Giyinza obutaba 10 giyinza obutaba mmeka. Kale naye nga buli wiiki omuweerezaayo k'omuweereza. Omwokyayo k'omuwadde naye n'abeezaawo ku bulamu. Bw'olirake naye eriyo abantu kati nze wange yafa abange bombi baafa naye eriyo abantu nga asobola okumala emyezi 6 nga muzadde we talina kamuweereza si kuba nti tayagala. Kibeera kikyamu. Olw'okuba no mbeera nga temusobozesa nga bweyegattagatta akasente kaafuna nga bw'akajjako ezeewaka ebyaddala akomaawo. Waliwo ate abamu nga alina nakuddayo ate n'asaba maama biganye. Kati n'oyo gy'ali kati naye nga yakuteekamu omusimbi gwe n'osoma n'oguladuweetinga naye nga kati ku ssaawa eno oloonya 10 ky'osobola omuwa kibula. Kati yo omuzadde like kati nze nasalawo bwe nkeera ku makya n'enfuna omutwalo gwange 5 ziba zange ng'omuntu because nagenda okwetunulamu nga mu ddaame lyange nze nzekka atabenefitinga. Ate oba oyagala oba ogeeza anti wuliriza bwe mba nkola eddaame lyange nze nzekka atabenefitinga ku ddaame lyange. Batabani bange bafuna, abawala bange bafuna, mukyala wange afuna, n'abanneetoolodde awo be mbadde ndabirira bonna bakola ki? Babenefitinga ku ddaame lyange. Naye nze ng'omuntu sikola ki? Kabikola. Sifunako. Kakati ekyo kye nasalawo nti 5,000 ziba zange ng'omuntu kiwato. Naawe onyumire ku bulamu nge okyali mulamu. Era ezo seba akazi nyegakoze ensooka okuggyako ne mmanya nti kati zine 5 kwe ngenda okugulira kata amata kwe ngenda okugula oba tezibamala bebamanyi. Naye nze 5 zange nsooka kuzeeteekamu kubanga obulamu buno obulaba Thunder tumenyeka nnyo. Nze nalabako maama wange maama kale omanyi mpanye example ku maama wange nti maama wange oyo omulaba yatuuka ekiseera waliwo ne olunaku lwe nakeera ku makya ne ngenda mu kyalo eyo yali Christmas ne ngula seeti ya
yagira yebikopo ne sowani ne tetubiteeka mu sideboard ye n'abeerawo kati naye nga maama akwata agamba ebintu byange bino byabagenyi nga gano biriiramu n'akwata akabakuli nkajjukira akabakuli ke bamukazi wattu ng'alira mu kabakuli Eva naye nga zire sowani aziteeka nga zirindidde bagenyi yalinanga baana basenga baana babannyina nga bamuwa gomesi n'atereka maama nga tayambala gomesi ezo naye twali tetunnamuziika twanoonya ne gomesi gye tumuteekamu ku gomesi z'abadde alina nga tetulaba gomesi n'emu nga zonna baazitutte dda abakungubazi nentegeera nti buno obulamu ebintu byonna ebitutuuyanya bya bwereere oshege sanda kwokedde ku makya olunaku olwaleero n'olya keekako oshege keekako era mu bintu byonna bino bituyanya asimanya mayumba asimanya ki ate sente it is a toilet paper anti oba okolera munnaye baana bo yes naye nanti obakolera okubakolera si kibi naye kirungi nnyo okolerera abaana ng'obategeka n'obategeka okyegera because ojja kubakolerera obategekere olabanga abategekera kandi ofe mu nnaku bbiri okyegera emaali yo yonna yo babeere nga abaana bagamba ate taata yaŋŋamba awo wange taata yaŋŋamba wano wange kano ke twalabye ewa Alex Mukulu okyegera maama agamba wange abaana bagamba ffe tutunda naye awantu awo wa omukyala alinawo ku amaanyi ge newankubadde omukyala oyo yagambye atalina mwana omukyala Nnyonyi Ntono alinako amaanyi gaawo Nnyonyi Ntono y'oli omulala owaguuni y'oli omulala atagira yakayanirawo Nnyonyi Ntono y'oli ow'abaana yakayanirawo y'ono omulala yes alinawo ku amaanyi ge ate naye takayanirawo nti atundewo nga bano bo bwe baagala yayagala legacy ya Alex Mukulu esigalewo ate gundi omulala avaayo bagamba wagodoni wava muno yeyagulirawo Alex nedda wava muno waliwo ne Reverand awo omulala agamba yawula Alex Mukulu ssente naye ayagalawo ensonga zaali bwe ziti omukyalo oyo erinnya lineerabidde omukyalo oyo Alex Mukulu amala okwawukana ne mukyala we omukulu omukyalo ono yali mu kibiina ekya Alex Mukulu ng'ayogera oluzungu bonna ba luzungu yaye nyono wa luzungu nnyo beerandani kakati bw'amala okwawukana ne mukyala we omukulu bakwatagana n'ono omukyala baagalana mu mbeera yaliwo ng'akasenda Alex Mukulu si kakupangirira nga bw'omanyi embeera y'ekivubuka ffenna gye tutambuliramu kakati Alex Mukulu bwe yabeera ne mukyala we omukulu yamuzaalamu abaana babiri naye omukyala yalina abaana bameka bana n'amusiba abaana abalala bameka babiri Alex bwe yategeera ekyo n'agenda ne bamusala enseke okyegera bwe bamusala enseke n'awasa omukyala oyo era n'amugamba ebintu by'okuzaala tetugenda kuzaala n'amugamba n'embaga simanya bikitolooza ngenda kukuba embaga kubanga oli omukyala yali wampeta nga byamutama kuba omukyala bye yamukola byali bingi nga omanyi enbufu byali bingi kakati Alex omukyala ono n'abeera naye ne beeyiya kakati bakola olubiri awo ojjukira olubiri lonna lwabeerangawo maje yali balakisa awo wonna kakati amaje gaagenda ne gawamba n'amaka g'abantu ne gagatwala naawe wennyini kati nga mu lubiri mulimu amaje naawe wennyini n'amaka ageetolodde awo agamu nga mulimu amaje kati amaje bwe gazzaayo ebintu by'abannannyini by'abantu ndowooza that is nga President Museveni amaze okuyingira obukulembeze ne gazzaayo ebintu byabwe bannannyini nnyumba eyo Alex Mukulu gy'alimu batandika oganedda ennyumba eno amaje agabaddemu gatiddemu abantu gatulugunyizaamu abantu tujja kufuna memory enkyamu tunadda mu maka ago bannannyini nnyumba ne basalawo giteeka ku katale era ne bagitunda
kati obaali bagitunda Alex Mukulu ne Alex Mukulu n'oyo mukyala balaba ennyumba eyo. Alex Mukulu agamba ebyadda tugule awa ennyumba eno lwa nsonga ne wooliba okaddiye nga tokyasobola osobola kukwata kati osobola okuyingira ekibuga kuba kumpi n'otambuza ekigere osobola okugenda ekibuga n'ogenda Mmengo mu ddwaliro ne weetambuza ogenda ofune treatment ebintu ebitwetoolodde wano ng'osobola okubeera buli wamu ng'okola ki ng'otuukawo. Bwe bamaliriza ekyo bakkiriziganya naye tebaalina ssente nga bagenda owa Gordon wava munno. Gordon wava munno ng'abawa ssente zigula ennyumba eyo. Okyegeera bw'abawa ssente nga bagula ennyumba eyo Alex Mukulu ne mukyala banoonya ssente bazisasulaani wava munno. Alex Mukulu noono omukyala ono yalemeddewo baamugjeewo taliimu wakale yabadde asibye ennalu bagiyita nakakongo. Kakati bwe bamaliriza bwe bagulawo Alex Mukulu yalina trip gy'agenzeeko waziti Bungereza I don't remember n'agenda kakati ennyumba eno baleka bagiguze naye nga Alex Mukulu alina ebintu bibiri either kuteekamu studio okyegeera ndowooza tuteekemu studio ye nga tuteekamu studio nagiwuliddeko kati Alex bw'agenda e Bungereza omukyala agamba nedda tugenda kwebaka wano tojja tuteekamu studio genda kwebaka wano era agirongoosa agijjamu byonna byabaddemu ng'agirongoosa bulungi efuuka amaka. Alex agenda okudda akola kannaalongo nga yayingidde dda okyegeera nga yayingidde dda ennyumba kati agamba kiki kyalina kyakukola gano agafuuse nga babeerawo kakati engeri Alex Mukulu gye yali yakola bagiyita vanestre okusala ekyo kya luzungu basalawo bagamba no tetulina abaana bali bagenze e Bungereza n'oba oli omukyalo omukulu Alex Mukulu aliwo yeka bagamba katufune tukatwadaputingeyo omuki omwana bagenda kusani babies home bagenda kusani babies home bafunayo omwana lwakuba emboozi y'omwana omukulu ono kaali kaatazaala nga yeekola vasectomy automatically kati emboozi y'omwana ono gwe baakola adoption gwe baadapting ekoma tetuddamu giwulira oluvannyuma lwa wano tetuddamu giwulira nti omwana ono ye ali luddawa because ne mu bintu bya Alex Mukulu omwana ono alina okukola ki okugabanako aba yafuuka mwana wawaka kati ye tetumuddamu mulabako era omukyala we bakuba nti ne wano wonna mu kuziika ki tetwamulabyeko ayinza okuba nga yabaddewo olw'okuba nti mwabaddemu ebigono ebyokuba tojja kwogera ojja kwogera ekikono kyabadde kakati ennyumba bagibeeramu batuuka okukola omuzannyo gwa Chogamu that is 2007 omuzannyo gwa Chogamu babawadde contract of which contract za gavumenti ozimanyi bakuwa contract ne bagamba nti ogenda kukola naye tebakusasudde by that time naye ogenda kufuna ssente z'obweziti ng'omaliriza okukola kakati bamugamba ogenda kukola Chogamu nga Chogamu gy'agenda okukola alina okuteekamu Alex Mukulu agenda yeewola 95 million akole Chogamu omuzannyo gwa Chogamu era agukola naye kyasingayo y'ennyumba asingayo ennyumba era ekyapa kyawo kyakola ki kyawaayo bamwa million 95 amaliriza akola omuzannyo gwa Chogamu omuzannyo gwa Chogamu guggwa omuzannyo gwa Chogamu bwe guggwa akasente kagenda okujja bino ebya Uganda bw'obimanyi mu ofiisi mwozijje bya Uganda ebigambo ebyensi Uganda ensi yonna bonna agiteekamu eby'e Kenya biyinza okuba nga biri kaleekaleko mu Uganda nga bw'omanyi nti ofuna ddiiru oli n'akugamba ogenda kufuna miliyoni akawumbi kati mu ofiisi omwo mwogenda okuzijja n'ojjamu akaali badde akawumbi n'ojjamu 805 okitegeera n'okkirira mu ofiisi wansi awo asikaali naye n'akusalako n'asikaali n'ofuluma simanyi alongoosa naye n'akusalako tojjayitawo wano nga tombadde kati ogenda okutuuka nga gwe bawadde oluguudo olw'okkola olwa biliyoni nga sente zojjeyo olinayo miliyoni ngaago
nogumala noga akambale gakola ogambe byawo ebyo Uganda that is Uganda kale gwe atafuna nko contract ya government osobola kimanya ne kibuze ko abasajja bali bafunye contract za government kibeera kitya ninako guy katika nko example ninako guy ainaka contract ke yafuna mu government yo yono bamubuuza onokolera sente meka nti milioni ebi ngabo amaze okubalabala muntu omuntu nguyitirako kuzimu ye kuye kyali fine kuba ye yasaba milioni ebi 2 bwasaba milioni 2 amugambye amadamu wa contract namugamba nedda nze ngenda kusaba lukaaga ochege namugamba kiri alumuwe ye agenda kusaba lukaaga era bwe luvaayo ye binabye yatwaleko ebibiri oli atwala bimeka atagenda kukola atwala bina nga zijja kati bwe zijja oli atwala ebina kati bina ebibiri batandika bitematemaawo ochege gaya agamba nti nagenda okutuuka okutandika contract nga sente ze nasaba tezikyasobola kunzikiriza kukola oli ye ebinabyo abitutte yes tewali n'omu abikwatako wabula balina kijjanya ku bino ebibiri nena bino ebibiri ne babitematema okukakana ng'asigaza 10 nga mwago nga mwataano kakati kyekyali ku Alex Mukulu Alex Mukulu atuuka okusasula ebbanja ng'ebyadde akasente tekakyamala awo manyi sente naye ebbanja batandika oddisasulako akuba nti ne musajja wa Katonda eyabawola ndowooza naye yalina omululu kubanga mukwogera ko musajja wa Katonda abeera n'omululu yalina omululu bagamba mbu it's alleged kigambibwa mbu yes omwami ono wabawola milioni 95 zaalina okukola amagoba naye amagoba basasula sente milioni 95 bazimalayo musajja wa Katonda nabo bakola amagoba basasula milioni 95 bazimalayo ne sente batuuka mu covid nga ebyaddala sente bazimazeeyo ebbanja from 2007 nerijja neliyingira mu covid yes yayingira mu covid naye bwe batuuka mu covid kubanga baali tewakyali kyakukola Alex Mukulu abadde nga astaging omuzannyo gumu mu myaka ena kati nga akasente katono batuuka mu covid ng'ebyadda takyalina waasobola kujja kasente omukyala yali avudde mu Ngereza jjana agamba naye bannange seze tusasudde zonna amagoba gatuuka gatya mu 2 ng'olondo ziri milioni ebi 2 ekyamwewuunyisizza from covid up to now nga mweyongeddemu bilioni ebirala ebi 2 ziri bazisasula gano magoba gali milioni ebi musajja wa Katonda talinaamu yadde kisa omusajja agamba ennyumba agikola ki agibanja tanaga nti agitwala abanja sente ze ezaweebwa Alex Mukulu ezikola amagoba kati ekyapa yakyakirina Reverand naye omukyalo ono yabadde n'ekyapa yabadde amanyi omuntu alina ekyapa kati bamaliriza embeera ezo zonna ekyaggyeko omukyala enviiri ku mutwe n'agamba naye bannange Uganda wa weetuuse ngalowooza ali Bungereza ngalowooza kale kanoonye wengenda okujja akasente tusasule ebbanja lino ennyumba ya Alex Mukulu esigalewo ng'omwana olwali lunaku lwako naye twazika Alex Mukulu ng'omwana omuwala ku lunaku olwokutaano ng'aleeta ka piece of paper nga kaliko ebigambo bino nze Alex Mukulu sikakiddwa nga mpandiika eddaame lino era ennyumba yange njiwadde muwala wange Windi yaba agiddukanye era omusika wange ye muwala wange kati awo wavudde kalumwanywera abantu nga bagamba Alex Mukulu omuntu abadde awandiika omuzannyo omuzannyo gwa ssaawa abeera ata akapapula bwe kati ati baleesa akapapula nga kayuzedamu bwe kati bakayuziza mu kitabo bakaluma ensonda ne bakaluma ensonda bwe kati Alex Mukulu ali tasobola kuluma kapapula nsonda
ne bagamba omukulu oba yali awandiika screen play ya muzannyo ng'amwandise n'akalonda era alabika eyo screen play. Abantu ne bagamba nti ye Alex Mukulu nga yeesiga nnyo muwala we. Omukono baagutunuddemu nga ddala gwa Alex Mukulu. Ekyo kyebuuzibwa. Abantu ne bagamba Alex Mukulu nga yeesiga nnyo muwala we. Muwala we ye yawandiise eddaame n'alikwasa muwala we, muwala we ye musika era n'ennyumba gwagiwadde era omuwala yalireese. Ate era yali esomedde. N'alisoma n'agamba nze taata nze Alex Mukulu mpadde muwala wange yenze ennyumba eno ey'Emmengo era omusika wange ye muwala wange. Nkutidde. Alex Mukulu abaddeyo na mwana mulenzi. Abadde naye. Lwaki muwala? Bali babiri. Omuwala n'omulenzi. Lwaki muwala era? Ekyo tekyewuunyisa omuntu ayinza okusalawo ko n'akola eddaame lye. Ebintu ebyo nno bitandise okujja kati abawala basikira abasajja kati. Era nange bwe ndaba nga muwala yalimu ku magezi musikisa. Kakati ekyasinze oluluma abantu ke kapapula kano okubanga kalumeerume nga kalumeerume nga kaliko ebigambo nga 15. Alex Mukulu yali tasobola kuluma kapapula ako ku bigambo 15 nga bye biriko ebigamba nti oba mmese. Alex Mukulu wabadde abadde tayagala ddala kigambo kye bayita mmese. Ate oba okubadde owalana nga talunda wadde ekinyonyi wadde ekisolo. Yenne mmese sobola okubeera wali ku Bulange nga talunda wadde ekinyonyi wadde ekisolo. Si mmese. Si mmese. Ani yalumyerumya akapapula ako? Balabika bayagadde okuleeta akapapula akeefaananyiriza kakadde ne bakateekako wansi wa kapeti. Ne bateekako wansi wa kapeti ne bakayuzaayuza ne balyoka batuleetera akatabo akanankani nga kagamba nti omuwala ye musika era n'ennyumba bagiwadde. So abantu bakikubamu ebituli. Abantu bakitandise okikubamu ebituli. Ne bagamba nti Alex Mukulu omusajja abadde alina emizannyo gye. Alina akatabo ke akakaliko 30 years of banana. Kagulibwa Oxford. Okyegera gye kali kakyalina copyright ya Alex Mukulu. N'aleka nga testi ebiwandiike bye ebiyiye byetalina kuwaabitadde nti bannange ebiyiye byange bwe ne biti gundi ya biri we era mulina okufunangamu akantu bwe kati ne bwe kati. Nga balaba tekisoboka. Ye ku malala ga Alex Mukulu yalivuddeyo ng'alina akatambi. Tagamba ladies and gentlemen, this is Alex Mukulu. Nga katambi kaddaame lya katambi. Ku malala ga Alex Mukulu abantu abaalireese eddaame lya Alex Mukulu si muwala we. Ani? Baali badde nga bakatikkire yawummula Dani Muliika. Nga be yali Teresa. Be baali badde bategese eddaame lya Alex Mukulu. Era bajja kuvaayo kubeera uyo omusajja seba abadde Muganda, abadde amanyi ennona, abadde amanyi buli kimu, tasobola butaleka ddaame. Kirabika Alex Mukulu yakikola akigendedde n'atakola ddaame abonye abantu bano. Abonye abantu bigambo ebibiri. Lino teririiwo. We liri kuba sofali twakalabako. Lino teririiwo lya kifere. Ani afeera ani? Eddaame lya kifere. Baana bagenza okulaba nga ng'omukyalo ono wadde yava mu bulamu bwa Alex Mukulu n'agenda eweru naye ate abadde amujjanjaba. Buli omu agamba nze mbadde nzijanjaba Alex Mukulu, nze mbadde nkola kino nze. Ani kati twetaaga kati proof buli omu ajjeyo because we manda sindika sana nga mbadde nkusindike kuba omukyalo n'agamba nti abadde asindikiranga omusawo abadde ajjanjaba Alex Mukulu buli lunaku 10,000. Sente zina we zibadde ziyita. Okyege era bazitulage nti zizino n'omukyalo oli ali mu bufumbo bwe. Atulage nti bannange nange akasente ke mbadde mpeereza Alex Mukulu ke kano. Oli abadde mu ddya ddala. Oli ali mu ddya yafumbirwa. Olwamala okusiba ndowooza bwe yalabanga abaana Alex Mukulu abaguddemu n'agakamba twale wa taata waabwe. Si oyo yagamba nti mukwano gwange bebi wange. Yoyo abakazi ngabo bamanyi. Yagamba kakati kirabika bwe yazzeeyo ku bufumbo omusajja n'amugamba kitegeeza mbadde mu kyeyagala. Era oyinza okusanga obufumbo bufudde. Era yagamba yajja n'abeerawo mu ssaawa envannyuma yonna eya Alex Mukulu yonna balimba n'amugamba kino na kino ne yejjusa okuva mu bulamu bwa Alex Mukulu. Okusinziira ku Frank Gashumba. Frank Gashumba agamba Alex Mukulu yali Mmengo, yali Lubaga nga gye bamujjanjabira. Kati ate bwe ngatta ebigambo bya Alex Mukulu
abya Frank Gashumba n'ebyomukyala nsobola okugattagatta ne ŋŋamba kituufu n'ofunamu ki kubanga Frank Gashumba agamba nti baasasulanga omusawo yali amulabirira okitegeera kati mbu bano abeefuula abajja okuyamba ku Alex Mukulu bamukwata bamujja mu ddwaliro omusawo wabadde amulabira bamutwala ekiruddu era Frank wagambira nti yagenda n'ayogera ne state n'akubira n'akwata akasimu n'akubira mukulu munne n'amugamba waaye Alex Mukulu yeetaaga obuyambi ali bubi nnyo state yali egenda kuyingira mu nsonga okujjanjaba Alex Mukulu waviirayo n'agamba bano bonna ababadde beefuga omulambo gwa Alex Mukulu abakola ki lwaki bagwefuga ng'ate waliwo abadde omulwadde tewaliiwo n'omu ababaddeko yes Alex Mukulu abadde controversial ng'era ddala n'obeera mukwano goyinza obutamanya bulwadde bwe Frank Gashumba yes ye yatuuka n'abeera n'afuna kale ka chance akasobola okubeerako owa Alex n'asobola okumulaba nga mulwadde naye abantu abasinga tebaategeera bulwadde bwa Alex Mukulu which is okay because kyatuwonyeza ne bannamawulire mu Bathanda mwaligenze ne mubika Alex Mukulu nga tannafa ng'akyali mulamu nze sibika so abantu bangi tebaategeera bulwadde bwa Alex Mukulu naye nga kyayambako nti abantu abamu badde mujja ne mubika ng'omuntu wa bulijjo ng'omuntu abantu badde bavaayo lwaki Alex Mukulu afiira ekiruddu ate eriyo ddwaliro omuntu atasobola kufiiramu ng'agamba mbu babadde bamumanyi artist baali badde afiira ewuntu walala wonna tekirinaako ki era wonna abadde ajja kukola ki kufiirayo naye nga ensonga za Alex Mukulu famire bagikutte ono omukyala bamukutte ne bamuyita bagamba abasumba abakulu b'enzikiriza ne bamuyita batuule boogerezeganye balabe ng'ensonga zino bazikonjoola so neffe kye tusaba kiri kintu kimu babuloka babadde batandise okweyitaayitaawo bibuloka sebo byaleese eddagundi zaabyo manyi buloka ayinza okukutomeza byatandise dda okulambuza batambulambuzaawo bagamba wali batundawo wano batundawo olinamummeka tusaba balekere okulambuzaawo teri kirumanga legase ya muntu kuwonooneka mu nnaku bbiri kisinza okunnuma nnaku oli baakamuteekayo nnaku bbiri esingo tennaba kumenyeka bannaaye okay alright so yoyo ndowooza ensonga za Alex Mukulu abantu ozibatemedde abadde bakyazirinamu okubuusabuusa kwonna ndowooza bajja zitegeera njagala tugendekoko ku Dr. Kizza Besigye yakomezeddwawo mu kkooti omuzungu Orlando Wilson yakakasizza yaleese obutambi obulaga nti nno ddala Dr. Besigye yali ayagala kumaamulako gavumenti ng'akozesa lyani ng'akozesa mmundu Andre Wilson ono mutunzi wa byakulwanyisa ebweru eyo era agenda abiguza gavumenti ez'enjawulo so nti ne Dr. Besigye amutuukirira abeeko naye ebimu ku byuma byabeera amuguza kumba ono amulikoodinga buli kimu era yamulikoodinga ng'obutambi mbu ng'akozesa power bank so baamuleese mu kkooti n'awaayo obujulizi obulaga nti nno ddala Dr. Besigye yayagala kumaamulako gavumenti ng'akozesa lyani ensonga eno oyinza gitemeeratemeramu otya abantu Andre Wilson ne Dr. Kizza Besigye ekirala kigambibwa nti ne mukyala Besigye mukyala Winnie Byanyima mbu naye yandiyingira mu musango guno nga bwe baatwala Erias Lukwago yali yategeerako ku pulaani zino n'atayogera oba n'atabulira gavumenti mbuno kati Andre Wilson yagamba n'omukyala naye akwatibwe mbu naye yali yabitegeerako Saalongo tematemamuko ku nsonga kati nga tuzzeeko emabega katono ng'ennaku zomezi 24 it was a Monday it was a Monday 24 Dr. Kizza Besigye okuva lwe yali mu kkooti n'akulapusinga ne bamuddusa mu ddwaliro basooka mutwala mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma era twalabako omukyala Winnie Byanyima we yavaayo n'agamba nti Dr. Kizza Besigye baamuggyeyo mu ddwaliro e Mulago
ne bamutwala mu ddwaliro ly'ekkomera e Luzira era gy'abadde ebbanga lyonna lyonna ng'ali mu ddwaliro. Olunaku lw'Abiri that was Monday baamusiibula ne bamujja mu ddwaliro omwo erya Luzira ne bamutwala ewaka bamutwala mu kaseero that is mu kkomera okitegeera ne bamuzzaayo okubeera nga ali mu kaseero ke babadde bamuggalira nti obulamu bwe at least ko kati buli fine. Era okusinza ku Winnie Byanyima ngono ye mukyala waani wa Dr. Besigye yagambye nti omu ku basisita ba Dr. Kizza Besigye abadde bamulabirira ngono ye Dr. Olivia Kobusinje yagambye nti kati embeera gy'alimu tetiisa nnyo era anaga nti yavudde mu Luzira Maximum Security Prison Hospital ne bamutwala mu kaseero ke okubeera nga gy'asobola okubeera nga abeera. Kakati ng'eyo tuvuddeyo omusango wa Dr. Kizza Besigye guno guludde kati ndowooza tugenda mu myaka 2 kitundu oba 3. Dr. Kizza Besigye bamukwatira e Nairobi gye yali agenze mu meeting eyo bamukwata ne bamukomyawo wano ku butaka ku misango egigambibwa nti gyakulya mu nsi lukwe treason. Kakati emisango egyo omuntu yenna alina kabigumuka mu V abeera wakuwanikibwa kalabba okujjako nga President Museveni yavuddemu n'akuwa pardon n'akusonyiwa oba n'agamba no kebakusiba amayisa. President yekka yabeera n'ogundi eyeekusonyiwa yekka oba gavumenti ng'ekyuse era president najja n'akuwa pardon ekyo kisoboka. Kati Dr. Kizza Besigye abajulizi bangi abazze nga bamuweako obujulizi era omusango wa Dr. Kizza Besigye ogugoberera nti abantu bangi nnyo naddala ba lawyer abadde baagala okuguyingiramu naye nga babakwata nti bw'oyingira mu musango guno oyinza okufuna kino na kino abantu abasinga ne bagutya n'ababadde bagulimu ne baba blocking obutadda mu Uganda ng'omukyala ono Munnakenya lawyer Munnakenya erinnya ligenze eyali azze ne bamublokinga n'atayingira Uganda ne bamuzzaayo waabwe bamugamba todda omusango guno gwesonyiwa. Bangaba omusango guno balooya be basooka ne baba bali kati ne lawyer abaddeewo Erias Lukwago era kyovula ennaku zino bw'obeera ng'oli lawyer olina okubeera ne lawyer wo okumpi awo kubanga obudde bwonna gwe ng'oli lawyer naawe kikwetaagisa okubeera ne lawyer wo automatically kuba lawyer tasobola era kwewolereza ne lawyer alina okubeera ne lawyer we kati lawyer wo alina okubeera bulindaala ng'obudde bwonna wegenda e Luzira ate n'obeera nga gw'abadde lawyer wo omuntu kati ono alina okufuna lawyer omulala naawe n'ofuna lawyer wo n'abawolereza. Kati Dr. Kizza Besigye omusango gujja bwe gutyo mpola baleeta omujulizi asembayo. Omujulizi asembayo ye Wilson Orlando. Wilson Orlando ono kibagambibwa mbu Dr. Kizza Besigye atuukira Wilson Orlando ng'amugamba nti twagala kumaamulako gavumenti bunnambiro naye gwalina ebikozesebwa era twetaaga ebikozesebwa that is mundu biki n'ebiddako naye nga tusobola okubanga grenade twetaaga okuggyako President Museveni nti era sikoma kumuggyako mbu n'okumutta kano nga yali mukambwe obusungu ng'alina bungi kakati kyoyagala olaba olugero lw'Abaganda kyoyagaliza mukazi Orlando agamba nti yafuna obujulizi bwonna ku butambi era obutambi n'abuleeta mu kkooti wabula ekyewuunyisa obutambi obusinga bwe yakwata bwonna bulaga magulu g'abantu tebulaga feesi tebulaga feesi abantu abo batawusane beebuuza nti omuzungu ono yayagala okukwata obujulizi n'akozesa katooki yakozesa power bank oba yakozesa power bank erikodinga
yagambye yagirina power bank recording which is okay kubanga kamera enako zino kamera zino zonna ziri awantu wonna wotasuubira naye nga zirina ekifaananyi kitategeerekeka nga n'amaloboozi ge nyini omuntu oba ogawulira ate ye Orlando yafuuse Jingo oba Junior nga alina okuganyonyola nti kati akati oyo omulaba oyo gwolabaawo oyo Dr. Kizza Besigye amaloboozi gade tekakwata nga tegawulikika bulungi Dr. Besigye nga oliwulira n'ogamba nti oyo nga tegawulikika bulungi era abantu bavide ne bagaa nti era zirabika AI etandise okubeera ng'ekola mu ggwanga Uganda ebyaddala okubeera nga kati batandise eddoboozi ya Dr. Kizza Besigye okubeera nga balikolerera lifuuke kati AI yatandise okukola mbu era omusango guno abajulizi n'abyekokko omwami oyo Orlando ng'agamba nti obujulizi bw'alina bwe bweri ebweru gye baali balaze naye obujulizi bwe baali mu meeting ey'e Nairobi bwasiimuuka. Orlando ajja atya okuyingira wano e Uganda anti ye mujulizi ye bw'ategeera nti bano beetaaga buyambi agamba ekintu kyo kiyinza okundeetera obuzibu afuna omuntu gwakubira ano mu ggwanga Uganda amugamba owaaye omusajja gundi ne gundi mumumanyi ye musajja ayagala okumamulako gavumenti ye nga yeekengedde nti kyandimuleetera obuzibu era atuuka agamba nti byonna mbirina kwekwata Dr. Kizza Besigye era bagamba mbu Dr. Kizza Besigye ogende Nairobi yali agenze kusinkana Orlando oyo amuwaayo ntugenda mu meeting wano na wano n'ekyewuunyisa mu bujulizi Dr. Orlando bwawa Dr. Kizza Besigye mulimu deeti omwami ono zaawa nti basingana Dr. Kizza Besigye ku deeti nga Dr. Kizza Besigye yali luzira oba yavangayo nga bamukwate n'avaayo n'agenda n'amiitinga n'Orlando kawaliyo ebituli gwe twabanga ku zino firimu omuntu n'ava mu kkomera n'agenda ebweru n'amala n'akomawo eyo firimu anti zisoboka mu byaddala tetugenda kuwakanya nnyo mateeka gagenda mu maaso naye obujulizi obumu abantu batandika okubeera nga babukubamu ebituli nga bwetaaga kubeera nga bunoonyerezebwako so tusabe akooti n'amateeka ga Uganda ago gakole ogwago kubanga obusango nga gukyali mu kooti kyobola nti ne bannamawulire babagobayo olina okufuna credentials ezikuyingizaayo okusobola okubeera nga oyingirayo era kyekiri ku musango wa Muwanga Kivumbi bannamawulire babagobyeyo ne babagamba bwoba bwakuyingira mu kooti amuyingire ne pen n'olupapula naye ogwo omulembe kati nze kyensaba kooti ogwo omulembe twaguvaako because kiyamba ffe naawe nze obutavaayo kuyingira mu kooti n'empandiika ekintu nga si kye wayogedde because nze osobola okwogera ekigambo no Thunder n'enkifuna bulala okyegeera olw'okubeera tubaira tupapa njagala kuwanika story eyo ngifune n'oyogera ekigambo n'ogamba nti owaayo oyo mumute nze ne mpulira nti omulamuzi yasazeewo bamutte nga gwe wawulidde bubi omanye Oluganda nalwo luzibu naye wembeera n'akatambi nziramu nenkawuliriza bulungi nnyo kyagambye atya kumutta kyaba mute so tusaba kooti at least tufunemuko abantu yese bannamawulire bangi naye tufunemuko tugambe nga TV y'eggwanga UBC ebeereyo ng'esobola okulikodinga ebintu ebyo ne tuba tugijjako okyege bwetuba nga abalala tebabakola ki tebabeesiga naye nga gw'omusango wa Dr. Kizza Besigye bukyagendera ddala mu maaso obujulizi bungi bukyajja kubanga omukulu agambye nti obujulizi alina buyitirivu nnyo akyabuleeta obutambi bwabwesiga alina buyitirivu newankubadde obw'e Nairobi yagambye nti alina akuwadde n'obuki naye nga ate obw'e Nairobi bwe bulinga obwasembayo kale Dr. Besigye katumusabire ndowooza tumalirize n'abatakisi gagegenya bali eyo bazikwese mu nsiko tezitambula kuba bazirabirako ku kkubo batwala ntwale kati nno ekintu kya takisi ekyo kiraba yes takisi zibadde nnyingi nga nfu ku kkubo zibadde zisusse ng'olinnya takisi nalabako bwini ng'alinnya takisi
akasawo ke ne kagwa bakalonda wansi wa kkubo ne kayitamu taxi taxi ekitulyo bakuvuga kolansi omulaba nga kolansi omulengera kakati abantu bagandi kati amagulu gatandise okubeera nga gagenda kubeera nga gekulukunya ku kolansi naye ekya taxi kino kirungi nnyo okubeera nga taxi zino bazigamba zikolako wakisanyukidde nakisanyukidde naye waakuba akiyinza okuleeta obubbi obusingira ddala ate obubbi buti twakamala okugoba abantu abali ku nguudo abatembeeyi bano batubadde tweyiiza ku kkubo tubadde tukolawo kino nateekawo ka kiosiki kange abantu abo olowooza bali luddawa okimanyi nti bukyanga bagoba abantu abo obubbi bwaddamu okweyongera bupevers obwali buweddewo bwaddamu okyagenda kakati abaana bano abatakisi abali ku nzigi be baana basalanga ensawo awo abasinga obungi era okulaba nga emyaka awezezza 25 35 naganeredda kangende nina okubaako kyenkolako nagenda nayingira taxi natandika okuba nga akola abamu ne batandika okuba nga basika ekijji afunayo ebiri afunayo omutwalo afunayo n'abeerawo ngasobola okubeerawo obulamu bwe n'abaana be kakati ndowooza amateeka malungi naye atisiti ndowooza baba baali bawadde time ne babagamba nti okutandika n'ennaku zino taxi we bateyoweza kino na kino na kino na kino okutandika n'ennaku z'omwezi bwe ziti tedda naye kyavuddeyo nti olunaku lwa Mande buli taxi yonna gagenyegenya tedda ku kkubo abantu bano betusindika okubeera nga bali unemployment bagenda kuddawa kyekisooka obukulu mukyalo mujja kulima musaaga okulima omanyi nti eriyo abantu abatalina byalo Sanda mukyalo ekyammwe nga bwakedde ku makya mwenna abava mu nda ya maama wo ne taatawo ne babagamba muddeyo mukyajako olina famire muto alina famire n'abalala bafunye famire kati ne famire ezo zonna bazisitula kubanga nkujjako ng'oga nti Winnie deewamwe Butambala okyegera naye adde ewaabwe naawe odde ewammwe okyegera awo mukyasobola okubeerabeerawo ne mukuba emisota naye nga ogenda kusituka ne famire yo gizze mu kyalo temukyasobola kujjako so kitegeeza nti ekintu kyonna okutegekera eggwanga kirungi andi bagezaako lankisi emmotoka zino zenkadde kuzikola obubenje nti oli abeera avuga agenda olinnyamu ng'emmotoka tekyasiba emmotoka bagenda ogikuba terina ndabirwamu ya maaso emmotoka bagenda ogikuba oluggi nga balusibisaawo nkoba kondakita alwekwatamu bw'ati omukono kati nga wewootadde obulamu bw'abannayuganda kati bagamba kebataase obulamu bw'abannayuganda Sanda kati njagala tugende empolampola emmotoka kati njagala tugende emmotoka ezisinga obubi zibadde ku nguudo ki ku zonna kwezi waliwo enguudo nga zo ebyaddala enguudo emmotoka zibadde enfu nnyo meya gyasula yavaayo gyabadde asula enansana Ganda motoka z'enansana omanyi oluguudo lw'enansana Ganda olufaanagana kati kale baalukolakolako sayidi wali omanyi olufaanana omanyi nti gavumenti baminisita baffe kirungi okukola ebintu bino byonna naye omanyi nti musobola okugamba nti emmotoka teri fiiti kutambulira ku luguudo nedda oluguudo luli fiiti emmotoka yange okutambulirako oluguudo wabula zengu batamizza okugula emmotoka okyagera ogula emmotoka mu nnaku 2 nga yonna eyagala kufaanana nga buli lunaku olina okugula obukono shoka buzoba n'obeera nga buli wiiki olina okugula okyagera bo bafuddeyo okulaba nti yes emmotoka z'abantu kale mulimu abayina emmotoka zaabwe eganyeganya mweziri naye zino ennamu ziri fiiti oluguudo luli fiiti emmotoka okutambulirako emmotoka yange empya okutambulirako enguudo zaffe oziraba Sanda okyagera nze ndaali zirowoozezza nga tetunnagoba mmotoka nkadde ganyegenya tusooke naffe twekube mu ttooki tugende naye oluguudo lw'ennateete luno lususse tulukole ki tulukole oluguudo lw'ennakawuka luno emmotoka ekiteesaayo emmotoka enkadde kuba oluguudo lufu teri muntu agenda kukwata miliyoni ze 600 abandi zikoze
tebayitayo kati oba toyitayo nga tonnagenda kulagira kintu sooka otuukeyo okitegeera sooka otuukeyo because tetulaba nsonga lwaki okwata taxi empya miliyoni 600 n'olusaku luguudo lw'e Nakawuka. Bangambye kati abatukutuku beeriisa nkuuli bebaliko kati era kigenda kukola zo siganyegenya kigenda kukola tukutuku zigenda kukola naye nazo era tezisobola kukolako bbanga zitunulire ezibaddeko ebbanga zifaanana ziti nazo zigenda fuuka nazo ziriganyegenya so gavumenti ng'ekola ebintu byayo omuntu ffenna twetaaga enkulaakulana twetaaga ekibuga ekikulaakulanye twetaaga entambula nga nnungi twetaaga naye tusooseko ne tukuba ttooki nti embeera abantu mwe batambulira okubatasobozesa okubeezaawo takisi zaabwe nnungi enguudo kubayita nnungi naye n'abatakisi nabo babadde bakisussaamu ng'olinya takisi nga ne bbuutu teyeggala nga mugenda almost muli bweru wano Thunder bizinesi ezaakolanga wano mu ggwanga Uganda ng'era omuntu bw'okera ku makya oyagala nnyo okubeera mu transport oyagala nnyo okubeera mu masomero oyagala nnyo okubeera mu medical ndowooza ekirala balooya banaku n'ebyokulya ezo bizinesi nnyo wano e Uganda ezaakolanga kiralu ne ku ssaawa ne bagamba oyingira transport kubanga n'abatakisi bennyini baafuuka babbi naye kyaka temukyayise kuba osanga bantu owa takisi n'atikka akabindo n'atikka waggulu katanda waliwo takisi gye nalinnyako omusajja takisi eyo erina okutikka waggulu ebintu ebiyitirivu ku butanda kisinziira omusajja atikkako enkoko nga 1000 ne tutuuka jjukira enkoko baba bazivuga zigenda zaasaamirira ne tutuuka ng'enkoko zituyiiridde amalusu ffenna n'ogamba so abatakisi nabo abazivuga nabo baafuuka babbi omuntu akwata kasente n'agula takisi eyo n'agiteekamu gwe n'ofuuka ng'ate gwe oyagala kulyamu kikibuli kati transport yayonooneka eyonooneka mu bintu bibiri nti abazivuga babbi n'ekirala nti n'emisolo egigigenderako mingi omwana afuluma paaka awo n'asasula emisolo ng'ena n'ayingira ekkubo aba yakaliyingira ekkubo wa traffic n'amukuba omukono n'alekawo zaaliseewo n'atuukamu gy'agenda okuyiwa abantu nga naye alina okuteekayo buli segi gy'atuukako ng'alina okuteekawo kakati taxi transport n'abanga agenza anaawuuka okitegeera kati boda nze nabeerako ne boda house ng'abaana nzibawa naye boda gwali mulimo ng'olunaku osobola okufuna akasente ne ku ssaawa eno gigule ojja gaggawaza muntu agenda gikola omwana oyinza ofundiramu omugambye engikuwadde okitegeera be baddira ne bakwata boda omugulya boda nga namu n'agenda n'aggyamu ebintu byonna ebipya ebiri oligino n'agenda n'akuteera mu Taiwan kyokka gwe mulimu gwe gwafunako 1000 atunze oligino ey'ebyuma atadde mu Taiwan ne piki akyagina akyagikozesa okunoonya 10 so yeyo Uganda so kyetusaba gavumenti buli kintu nga tetunagoba takisi nkadde ku nguudo tutereze enguudo tuleete abantu abasobola bwe bali bayite takisi empya baziteeke ku nguudo nga nazo tezigenda kufuuka mu myaka 2 ganyegenya okitegeera kubanga mujja kugoba takisi enkadde ezempya zijje mu myaka 2 oba mu mwaka ate azifuuke gagenyegenya because of enguudo so tubasaba kale tuveeyo ku nguudo zaffe n'ebintu ebirala ebinyigiriza bannayuganda obanga tonnagoba bantu ku nguudo simanya kubagoba bukioski sooka otuukeyo sooka onoonyereze we balaga yewa alright kale tetujja sukaawo wano oli ku Thunder Media wamu ne SRK Media musubscribinge musharinge mucommentinge tukyabaweereza otherwise mbere bulungi mweraba